Nasaba emmere mu Luganda. Woteri yonna ne bantunuulira. Ne ngamba wano tewajja kusoboka. Nasaba emmere mu Luganda. Nti njagala Lubalusewa TV. Mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 88 882 oba ku note 786 note 165 93. Lubalusewa TV. Mazima ku mazima. Okay, weewaawo nyongera okwebaza gwe wenna asinzira gy'osinzira n'osalawo okugobera Lubalusewa TV. Tuli ku mikutu migattabantu okuli ogwa TikTok, Facebook, saako ne YouTube. YouTube ogendayo no subscribinga, no likinga ate no commentinga, osobola okubanga ate ofuna ebyo tuba tukoze oba okukuteerayo n'obifuna mu bujjuvu. Byonna gy'osinzira tukubuuzaako era twebaza Mukama nti akyatukuumye tukyamoga. Abafunye okusomozebwa tukusaasira ate abafunye obuwanguzi nammwe tubajagulizaako. Ndina ekyakuwa nze namutumidde ekyakuwa studio, ndina ekyakuwa events, byonna bikola. Tugenda kuba twogera ebigambo genda mu kuwasooka kukuzeeko alisobola okubanga tetutandikirawo. Tutandise okulaba kyakuwa. Weewaawo nange nsanyuse nnyo Basanga. Neesiimye okufuna omukisa guno nange olwaleero okulaba nange nga munkyazizaako. Amiina. Amannya gange nze Kasozi Robert. Kasozi Robert. Ndi musajja muzirangabi. Okay. Nze nanyini kampuni ya Kyakuwa Events. Kyakuwa Events tukola ebintu bingi. Okay. Tulina studio. Tukuba ebifaananyi, tukwata video. Tulina ebyuma bya disco. Endongo. Tulina tents mu bungi. Okay. Tulina obutebe. Musa okola emikolo ng'etaano. Gyonna bw'ogituwa tugikola bulungi. Nga toweewozeeko walala? Baseewozeeko walala. Yo omuntu ku mukolo gwange ate n'agatta enkyafu n'agatta wano efaanana bw'eti ekyabbulu. Ekisinga okutwagaza abantu nti enkola yaffe y'emirimu n'obuyonjo bwaffe. Tugenda ku mikolo mingi katugambe nga bwe nkugambye nti tukwata vidiyo. N'ogenda ku mikolo gy'omuntu butuufu nga tenti ze bamuwadde wulira toyagala naziteeka mu vidiyo yo. Naye olw'ensonga nti yeeziriwo. So kati abantu ekyo kye batwagalako tugabira abantu ebiyonjo oli ne kuba kufiirwa. N'okutegeka kuno oli n'ategeka ekitenti wano kya bbulu wali kya kala ndala wano kya bulawuni. Ebyo tetubirina. Tusaavinga omuntu tenti nga waggulu olaba mata gokka. Weewaawo. Mulina buno obuntu bumuteekamu wansi obwo. Siiringi zonna zibeeramu bulungi. Kugamba oli ne bw'aba akuwadde mukolo gwa kufiirwa ate nagwo ne guba gwa kitiibwa. Weewaawo. Ye Kyakuwa. Ye Kyakuwa Events. Mpulira ssebo. Weewaawo. Tutimba n'emikolo. Tugasagira decoration. Kugamba ojja ne tutegeeragana. Ekintamya abatimba sibe bane Kyakuwa bwe mukola balina ebintu bye bakola ssaawa zituuka 6 bakyatimba kyokka ng'omukolo gutandika ku mpisa wa 7 n'obuuza tuli kuki. Era ekyo kye kiva mu management oluusi nga si nnungi. Omukolo gwonna nga bakuwadde omukolo ng'ogw'embaga oba ogw'okwanjula ekyamazima olina gutandika ggulo limu. Okay. Gutandika ggulo limu. Owulidde bw'ogutandika eggulo limu okutuuka enkya ku makya
ekyamazima oba onazaako bunaza kulongoosa bulongoosa nti kati wano nongoosa wano na wano ne wano naye oli apapirira nti najja kumakya ekyamazima talina kyajja kumaliriza kyakuwabuuza ku bantu gende mu maaso wali oli ekinyusi tetunnakituukako abantu babuuzizzaako bannaamusibya mutano mwenna abatuwuliriza amannya nga banjulidde nti nze Kasozi Robert nannyini kampuni ya Kyakuwa Events. Amina. YM Property Consultants bano nga basangibwa Matugga ku Mabanda awo wenyini ku kizimbe kya shopping center osukirya katono nya okweroje bayita kweroje so kubanga osanga office yaabwe batunda amataka agenjawulo batunda amataka amanene gusobola kola mu farm gusobola kuzimba ewagazi muve mu kufunda ate nge baguze ettaka lyabwe liri genuine osobola kubanga ate oba oguze kituufu ekyapa kiba genuine bulungi nnyo nga ne bwekikebera mu landizi kiba gye kiri. YM Property Consultants bagamba nti batunda ne moroka empya n'enkadde abatuukirire basobole okubanga ate ensonga bagikola ki bagikola obulungi obutagambika. Nkugambye tulina Kyakuwa Events akunnyonnyodde biki bye bakola tujja kuba tunyumya emboozi nga tubuulira Kyakuwa Events kyeki twasooka tumanyi Kyakuwa yaani yavaawa okutuuka wano we tumusanze. Kyakuwa abantu baagala okumanya Kyakuwa yaani. Kyakuwa omwami oyo Kyakuwa nannyini kampuni ya Kyakuwa Events nga bwagambye nti ya Kasozi Robert. Neeba mweyo. Kasozi Robert musajja munnaluweero. Ava mu district y'e Luweero. Mu ggombolola y'e Katikamu. Mu muluka gw'Ekikoma ku kyalo kye bayita Gembe. Ekyalo kye bayita Gembe. Gembe. We wali obuzaale bwa Kyakuwa Events oba Kasozi Robert. Kasozi Robert oyo obuyigirize bwe yasoma primary yagisoma mu ssomero eriyitibwa Sempa Primary School. Sempa liri era mu district y'e Luweero. Mayiro ziringa 2 okuva ew'obulenzi mu ttawuni. Muli kumpi wano. Bwe yamala okusoma mu primary bwe yamala osoma primary eyo mu Sempa Primary School gy'ataakola bubi yafuna 8. Ebiseera ebyo nno kankubuulire nti amasomero tegaali common nnyo nga kati era natambulanga mayiro 2 n'ekitundu okugenda Sempa okusoma primary nengimalako paka P7 buli lunaku. Tewasumbwa ku bazadde ebyo mugenda ne mukuba emiyembe gy'abendi ebyo munnange byalingawo naye nga si eby'emiyembe egyo ebiseera by'edda munnaye ng'omuyembe gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo tewakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze. Ambulanga mayiro 2 n'ekitundu okugenda Sempa okusoma primary nengimalako paka P7 buli lunaku. Tewasumbwa ku bazadde ebyo mugenda ne mukuba emiyembe gy'abendi ebyo munnange byalingawo naye nga si eby'emiyembe egyo ebiseera by'edda munnaye ng'omuyembe gy'okukuba egyo tebagigaana na nnyo nga kati bizinesi n'ebintu mugenda ne musaba omuntu tyatwagala kulya ku miyembe n'abagamba mugende mulye
bwento bwe natambuza primary yange nsomero eryo eriyitibwa Sempa Primary School n'ogikuba 8 enjikuba 8 bwe navaayo ne ngenda katikamu SDA senior secondary era wensaasirira abaana ba leero omwana n'abanga ava ematugga mu 12 n'agamba njagala boda entwala ku mabaana boda alina vaani naye twatambulanga okuva Eggembe wenkugambye ziri mayiro 4 ng'ogenda okusoma nga mugende katikamu emyaka 5 nga mugenze kusoma yes nga mugenze emyaka 5 onfuna bulungi kyokka ab'ennaku zino ava mu 12 paka mu kirwanira alina kulinnya boda awo bwensaasirira abaana abamu bwentyo bwe natambuza secondary yange nakola bulungi nnyo ku senior 4 ne ngenda ku senior 5 ekyankomyawo senior 5 ku senior 5 ekyankomya ku senior 5 esente zaagaana esente obuzadde zaagaana emwanyi tewaali nakula enkula yange yali bweti taata wa nja kusooka ku maama wange baŋŋamba nti taata wange yanzija ku maama wange nga nina emyezi 3 tewamulabako namulabako nga nkuze katono nga ndi mu kyakusatu ate n'amala n'atuvaako n'ava mu bulamu bw'ensi eno oyo ye maama naye nga taata wange yamunzijako nga nina emyezi 3 ng'alina gye yali agenze eyo jjajja wange omwagalwa era obulamu bwange bwayagala nnyo jjajja wange yanvaako kati giringa emyaka ndowooza nga 7-8 yanvaako ng'olwedde ndi matugga wano natandika okukola taata oli bwanzija ku maama najja nandeetera maama we ye jjajja wange omukyalo oyo gwe nakula naye baali bamuyita Dolosi Nakabugo naye nze namuyitanga kabaka w'Eggembe bwe wamuyitanga olw'omukwano gwe wamuyinako omukyalo oli yali wamu twakula nga kyonna kyendi kyoyinza okundabamu ye mukyalo oyo bw'oliba ofunye akadde n'onkyalirako kewaka oli mulaba era mu nnyumba yange mwali mukyala kifaananyi kyekisingamu obunene mu nnyumba jjajja wange oyo abajjajja bakuzanga ebyejokuza kyejo ekyejo tekyaliwo nnyo osanga naye kye nasinga okusiima ku mukyalo oli yanjigiriza okukola nze Kasozi nze kyakuwa siboola mulimu tokuboola wadde nali siboola mulimu gwonna wange ovudde mu ssomero awo okuva natandikanga okukola nga tukyali baana bato nga tukyasoma nga jjajja akugamba nti tugenda kunoga emmwanyi mpeeyo school fees mbagulire ne zi uniform naye zino engoye endala ezammwe mugezeeko okukola ki tujja kukolanga kale nga bwemuyiiya nga nange bwetwasaganya kati ekyo nakula nkimanyi era ekyo bwe kyannyingiramu nakola nnyo okuva mu bbanga eyo nga ndina mu kibiina nga kyakuna nga nze mmanyi okupakasa okupakasa okwekyalo nno kwalinga kutya kati waliwo abakuba bulooka n'osala essubi naye ng'enjolo enno bagikuwamu mmeka oba zaalinga 5 by then nusu 5 yes n'ogenda mu kibira n'otema ekinywa ky'enku eky'abano abafumba omwenge gwawala gy'ebyo biki ekinywa nga kya sirinjaga 5 ogende yo muwenku bazikima wala eyo onfuna bulungi buli mulimu gwonna nze ng'okuwalampa emiyembe nga sizoni yatuuse bampangisa bupangisa kati bamututte gindi walina mirembe bambi tegyali mirembe ekiyitibwa okukola era nkyebaza n'essaawa ya leero mukadde wange oyo yanva ku maaso naye nkyamwebaza ekifaananyi kye yanteekamu ekyokukola okuba omukozi kyakuba nkulaba obadde mukozi ziweekulabiddeko era nkyali ate okuta ssente ye yakuyigiriza kutya okubanga tota nnyo anti kakati oluvannyuma lw'okumanya value ya ssente olina okumanya ekikumi kino wenkiteeka bwe kisaana abantu kye batamanyi mu bizinesi ensonga lwaki ngezaako nnyo okugamba abavubuka okukola ennyo ate n'okugezaako okuseevinga n'okuuma akasente ako okoze ennaku 2 okoledde emitwalo 2 ate mu disaawa emu ofulumizza ena lumu okitegedde kyekyo kyengezaako ennyo okugamba abavubuka kituufu awulidde era omuntu yenna ne bw'aba mwana wange ng'agendedde mu layini gye ndimu ayinza okuba tajja kusanga buzibu kubanga nze enkola yange ŋŋamba nnyo abaana
byenkoze mubiraba mu bibiri naye bino byange abaana bo bagamba ne mukyala wange nammwe nja mbaweerera musobole okutuuka mu bulamu mukole ebyammwe kituufu bino byange oli mutuufu era nze sikiza na muntu agamba era njagala nnyo omuzadde asinga okuteekateeka omwana dhaani okumuteekerateekera kituufu obimanyi nti byanjawulo okuteekateeka omwana dhaani okumuteekerateekera kubanga bino by'omuteekeddeteekedde nga tewamuteekateeka era bijja kgenda tubirabe babitunza abo babiguze mu mamotoka okirabye ate motoka tezimanyira gikanika nemufaako era neewuunya omuntu agenda n'atunda ettaka lye yagabana najja n'agula emmotoka okumanya abantu bali ndowooza emizimu giba girabira nga minyiivu kizibu nnyo emmotoka okubeerawo ne bweba bizinensi nti otunze ettaka oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta luba luseewa tv yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gwabadde atandika layibulale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 luba luseewa tv mazima ku mazima najja n'agula emmotoka okumanya abantu bali ndowooza emizimu giba girabira nga minyiivu kizibu nnyo emmotoka okubeerawo ne bweba bizinensi nti otunze ettaka liro z'okoze bizinensi bannange kizibu okuggyako kyendaba nti omuntu yatunze akafo ke baakamulekera katono agenza aguze awagazi munnange bibeerawo ettaka liribeerawo naye bino mbwogenze kwejalabya teribeerawo tewe okola edduuka kizibu nnyo nze obulamu bwange bwe butyo bwe bwali nakula nga ndi musajja mukozi era nga siri well off naye essaawa ya leero kyova olaba ntaddemu nnyo mu baana okubasomesa abaana basobole okubeerako ki we batuuka nze awannemerera kituufu ng'omuzadde era abaana bange basoma era basomye tonnafulumyayo omuwala omukulu yafuluma yatandise kati nninako omuvubuka Dennis Kasozi ali ku first year kyakuwa bwe tuddako mu kyalo wali olina bwe erinnya lyoyiseewo eggembe w'obulenzi kiki ekikufubutuula eggembe ojja ematugga kakati ku bukozi bwe walina abasajja bakupangisa obalinnyira emiyembe kasente kokafuna wawona bw'obeera eyo mu kyalo nno abasinga ogenda okulaba nga akasente koolukafunye ng'ali mu kunywera walagiwe wakikola otya kakati kyekiri kyenkugamba era omuntu mukadde wange yaŋŋambanga nti olabika ojja kubeeramu omulamwa awaka twakulanga tuli bangi omukadde yakulabirawo kubanga twakula ffenna nga tuli bazzukulu awaka naye twaliwo abantu nga 18 ffenna nga tuli mu egi kumpi emu wabula omuzadde asobola olaba abantu 18 yayogera naŋŋamba emmwanyi eyo ejja kubaamu omulamwa nze nange era mukadde wange yaŋŋamba naye gwe mwana gwe engeri enkulabamu tojja kusiriwalirwanga kakati oŋŋambye enfubutuka ntya eggembe okusoma kuli kukomyawo sente ziganye wakyaliwo bannange abeetaaga okusikaasikako jjajja ŋŋambye nti owange tukoze tutya ndaba kizitoye emmwanyi n'olwo ebiseera ebyo zikaze ne kayinja oli gwe twajjangamu essente okutwasugulanga omwenge netugutundira byonna nga byebituweerera n'okutubeezaawo byonna bigootaanye ne kayinja afunye obulwadde kati mugamba jjajja kale kati kanjira njiya era nasigalako akaseera ku kyalo okwo nenjiya nebisooka nebigaana kati nalina mukulu waffe era mu famire bamuyita afande George William Bukenya ye mukulu waffe mu famire era ye muzzukulu omukulu wawaka kati afande George William Bukenya yali abeera Ntinda naŋŋamba ajja tugende neŋŋendako Entinda eyo nembeerayo netandika okukolaakola bwe bityo
ne bitagenda bulungi ne nkomawo. Kati era omuntu anabeera n'omukisa bwe nkomawo waliwo omukwano gwange bambi kati yafa baali bamuyita Charles Kyobe era nga mutabani wa Charles Kyobe ku kyalo ekituddiridde bayitawo mu Nsero najja abaana b'omukyalo bamumanyi buli omu kati bw'ajja ewaka nagamba nina mukwano gwange Luweero ayagala omukuzi naye gwe embeera zo nga bwe tukumanyi omwami oli ojja mukolera ajja kwagala nawe ojja kukola wandiika application tugende kikiro wali osomyeko ng'ogikulukunya nga njikulukunya nga ngenda nga ntuukayo omwami we bamuyita Sebisubi nannyini weesige Mukama nannyini weesige Mukama Luweero era mukwano gwange nnyo akyali mukwano gwange nga ngenda mpandisa application yange bulungi weewaawo ye ate yali mukama wange naye nga musingako ku buyigirize abantu abo nange yagenda okundaba muyigiriza abasajja abazungu bajjaawo kasozi jangu olabe bano nga gwegera oluzungu kati omuzungu wajja omugamba ate nze ndi musajja muyigirize sebo njogera oluzungu njogera oluzungu obulungi obutagambi senior 5 njogera oluzungu nga nkola application nga njituusayo omwami ng'agitunula ng'agamba muwadde omulimu onaatandikirewo olw'omulimu ki kati ngenze ku kifo kye yali alinawo nga bw'olaba ekifaananyi ky'olaba kye nnina ematugga yalina ekifaananyi ng'alina studio ne mobile disco kakati ng'akozeewo edduuka lya produce kati ngonza olwantwala mu produce ebijanjalo muceere byonna ebyo binyeebwa antwala mu eryo edduuka nga ppya aŋŋamba n'omuwadde omulimu jangu otandika okukola olunaku nze ndujjukira lwali lwakutaano ne mukama wange mbadde nsaba kubanga sizze na bintu nti onokaddeyo abinone ne mugamba nedda n'omukadde kanzireyo munnyonnyole nga nzirayo olwo oli kijaana ndi muvubuka nga nzirayo nga nnyonnyola muzeeyi nti nfunye omulimu Luweero ntiye Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffeka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika gowa rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere namugamba nedda n'omukadde kanzireyo munnyonnyole nga nzirayo olwo oli kijaana ndi muvubuka nga nzirayo nga nnyonnyola muzeeyi nti nfunye omulimu Luweero ntiye ne mugamba omwami agambye ajja kujja kubanga mujjajja wange oli namulimu mwagala nnyo era nga buli kimu kyonna kye ngenda okukola olina osooka omugamba kituufu ye mwana ow'empisa kakati nga omwami bwe twatuuka ku mmande bambi yajja nannona n'alaba wenva n'alaba bazadde bange ne bamunkwasa mu butongole ne ngenda ntandika okukola kati bwe ntandika okukola omwami oli era yandabamu ekintu mangu naŋŋamba naye kati wano oli mu produce okola bulungi era bakasitoma bawe kuba edduuka lyali ppya otandise obbafuna naye ate wali ku ofiisi yange we wasenga ssente mpulira nga njagala ate nkugjewo naakakolerawo omwezi ogwo njagala nkuzze wali emikisa gyona gikulondoola kinnondoola no ate nga waliwo abakozi nga 5 naŋŋamba njagala nkuzze wali nga gwe okulira n'abakozi bali bonna abali wali kubanga eri ofiisi yesingamu ssente wano njagala tufuneyo omuntu omulala gwe tuteeka wano nga nkuzzaako emabega katono omuntu eyakuzibwa aba muntu mulungi lumu nsanga mukama wange asiimuula mu studio ate nze nkola ku stowa ne mugamba nedda
bwenzija okufunawo ebisumulizo kuba byasulanga awo ewuwe nga gye ngenda nzigule ne musanga asiimuula ne mugamba kamala okusiimuula ndyoke ngenda eri jjukira sikola wano naye nagamba mukama wange asiimuula atya nga nze wendi bali eri mmanju abakozi kati ebyo byonna omuntu byagenda akulabamu nga n'oli omukadde kye yalabirawo kuba kati ffe batulaga nti tosanga muntu mukulu akutolo yayera notalumujjako bwoyere kati nenkwata esimu nensiimuula ebyo byonna bwe yagatta ebyo n'aŋŋamba nedda gwe tulina kubeera tembali omusaala n'agukubisa emirundi egi n'akamalawo omwezi gumu sente bazongeza era nga buli kase nentandika okukola n'aŋŋamba n'anyanjulira bali bonna abakola nanga kati gwe mukama waabwe balina okutuuka wano balina kati emyaka gye twalimu gyali kufe ennaku zino tunakulinnyisa batyo ffenna twali bavubuka batoototo ng'olinga alaba nti era ffenna twakava mu ssomero kati ebyo ebiseera ebirowoozo ebyo tebyalingawo naye nabo nga bagamba batuleesemu naye nze kye nasookanga okukola nenfuna omukwano ku bali bonna nga mukwano gyange okitegeera olwovuze mukama waabwe era bwekimba nebuuzaako mukulu kasozi kiza kuvaddwa nga obukulembeze bukulimu nga bundimu n'okwagamba n'okubeera ennyo mu bantu n'okwagala abantu obukulembeze bukulimu gonje bw'olina oli musajja mukozi ebyo bw'okulembeza ebintu lwaki ensi tekuwoomera ensi eyinza okwanguyira ebyo byonna kyakuwa weewaawo onyumirwa bakwambisa amadaala mugagga waakwagala nnyo akasente bakwongeza kiki ekikuwanduza atudduke ojje ematugga ku mirembe gy'oyina egyo emirembe nagirina n'akasente nkankafuna naye bwe olw'okuba nti era saali musajja mwejalabye nga nze kizibu nnyo okunsanga nti oba nagenze simanyi endongo teyakubanga ebiseera eyi saakuba ate yennyini twagirinaawo ngegera neekubirawwa naye ngenze byo tebintwala oliweeraawo waaliwo ekifo nga buli ku wiikendi wabe nkyerabiddemu eki nga ku siteegi y'e Nakasungule waliwo ekifo woteeri awo ey'amaanyi buli kaseera nga babeerawo emikolo naye gwe nga togendayo oli focused mukama wange ye anaawulira nti navudde wensula ku mulimu kubanga ng'olwo emaali nnyingi nnyo gye nkuuma ku mulimu nga bwensulira ddala nga mukama wange anaakiwulira nti navuddewo ne ngendako eri ekyasinga okuneewuunyisa mukama wange abaana bali baatuukanga ne baŋŋamba gamba mukama waffe baatuweeyo kasente twanjayo emyezi nga3 naye nga nze mbuuza oyagalayo sente mu maaso okitegedde bulungi okay bali babeerawo nga bakomplaininga nga babanjayo emyezi 3 tebannafuna kyokka nga gwe bwajjaga akyakuwa oyagalayo kasente tukoze tutya nkuwe mu advance mu maaso olwo eryakyakuwa eriri nalifuna okyali kasozi kasozi tukoze tutya nkuweeyo ka advance obadde olina akasente oba koyagalayo emikisa jajja ebiseera bino osaba ensaba ndi musajja mukristaayo nsabira ku olwaddeomukama olina kumwebaza Church of Uganda ng'omugagga yajanaga nti nkwezi mu maaso era bwe mba nfuluma ennyumba wadde nga nnyingidde bwe nti ekyamazima neebaza Katonda bingi bye mwebaza kuba mu famire ne bw'otunulayo bw'oti ogamba nti naye oyo lwaki wanjawulo kakati jjajja alina bye yakunaaza gwe byataanaaza bali balala ekyo sikirinaako bujulizi sikirinaako bujulizi kyakuwa ekibuuzo kyange tonnakiddamu kyekirwa ku mirembe gye wayina weewa kiki ekikuleeta ematugga gye mpulira nti matugga bw'etakutuggulula bw'etakutugga ekutugga kaakano ntandika okukola nga bwe nkugambye bwe ntandika okukola bwe ntyo ngenda nkuŋŋaanya obusente obunsasulwa naye mukyalo eri ewa jjajja oyo nali ndaseeyo paati y'emmwanyi gye yali yaŋŋamba nti epaati y'emmwanyi gwoginoka yo kaakano bwe nkuŋŋaanya obusente buno ntandika omuli okufuna ekifaananyi nti naye bwe buwera bwe buti sisobola kutandikawo ka bizinesi kange kano bwe kati era mukama wange ono kanjigiriza
Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati gowe bala loji duka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stock empya omuna Uganda wa kunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindekeki ate byonna nga twabirese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange Matugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752 823 43 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze. Ntandika omuli okufuna ekifaananyi nti naye bwe buwera bwe buti sisobola kutandikawo ka bizinesi kange kano bwe kati era mukama wange ono kanjigiriza aka produce no producing kugambye namalayo omwezi gumu nandeeta ku ofiisi enkulu eya studio wajja no mu studio yes nenkulira bali abavubuka 5 produce ne tufunirayo omuntu omulala. Okay. Kati ntambula wano buli kasente akansasula n'okateeka wali okatereka jukira nali nsulira bwereere n'emmere nga ya bwereere kati nze omuntu atali mwejalabye akasente kange konna kabeera wali ate oli tonatandika byabawala munnange jaji yali yagamba bookya bave baali tebookya naye nasoma ndi muto nasoma ndi muto ebintu ebyo nali sinaba nga ndi muto awulira nga ndi muto era nga sinabiyingirira nnyo nga nkuzizaako emabega mu ssomero awo mu siniya nali musajja musambi wa mupiira eddiba lyemanyirino ekatikamu awo neri talenti n'ogisuula otyo talenti ekyansuulisa talenti ebiseera ebyo omupiira nga tegunnatuuka tegunnafuna nnyo kyamaanyi katikamu secondary nasomanga nasifuna omukisa n'ensambako okukuba basajja nga basambira mu vira twalina mutte bandeke nasambira mu vira Kasimu yali asambira mu Coffee by then kati abavubuka nga bamaanyi era nga butuuka olwokutaano tiimu ezo zijja ne zibanona ne bagenda basamba so nasambako ku mupiira gw'essomero ogwo ate mu primary nali musajja nga nziruka mu musinde ogwo 25 waddukanga n'emisinde yes n'owangula mu misinde gye nasembayo okudduka ndoza nali mu P6 nakoma Tololo naye nagenda otuuka Tololo nga ndi mulwadde sadduka kubanga ku district navawo nga ndi wakusatu n'okutula paketololo kwega ebintu bikulondola bulondoozi ebirungi byokka kakati nga tuzzeeyo wali omwaka gumu gwe nakozesebwa omwaka gumu produce wagikolamu omwezi gumu nenkola emyezi 11 mu mwaka gumu wali okozesebwa gwe nakozesebwa n'okwata sente z'obadde osonda n'ogattako emmwanyi n'okola ebibyo nenzija ematugga bwenzija ematugga ani akuzigirira ematugga nasooka kunoonya nensindika muganda wange nti genda onoonyeze nematugga awo mpulira waawo genda mukomimiremko mu tawuni y'ematugga onoonyezeeko awo nze kangende nakasongola igwe nengende nakasongola tunoonya kifo neŋŋamba sijja kubeera kumpi neŋŋamba sijja kubeera kumpi na mukama wange ate nkola bizinesi emufaanana nga ate yanjigiriza neŋŋamba nja kuteekawo distance olwoyaga kola bizinesi eyo eya studio mpulira njagadde yes mpulira njagadde wali kasitoma bajjanga bangi nnyo bajjanga bangi nnyo oli musajja eyeegomba ekintu era nenjagala nkituukeko mu nkola weewaawo kati ŋŋende nakasongola ntuuka nakasongola era ngaasakinga ekifo bwoti neŋŋenda mu woteeri okulya emmere ng'era onoonyereza bwoti nasaba emmere mu Luganda woteeri yonna ne bantunuulira neŋŋamba wano tewajja kusoboka nasaba emmere mu Luganda nti njagala kaceere bampe emmere bweti buli omu n'agira bw'ati buli omu n'antunuulira newanya wano tewajja kusoboka
Ky'ekyamazima. Ky'ekyamazima. Namanya lwaki bonna bantunuulidde. Kitegeeza bo bonna ba gundi ndowooza bawuliziganya kati gwabazeemu onoobasobola ate nga nalinga nti bantu abo abannakasongo yabaluuli kasi bangu kati ne ŋŋamba wano tewajja kusoboka ne nkomawo ne nzija gwe nasindika ematuga kati asanga eno ematuga omwami oba yamutuukirako atya baali bamuyita Kemmedi Kalanzi. Kemmedi owaffe oyo otyo yali broka oyo watuukira yali wa bigambo bingi Kemmedi nyonyola kakati olaba wano amunnyonnyodde ebintu bingi nyumba yali wamwe namuganze ngenda kutema wano oluumu otunule wano ku kkubo lino erikkirira erwadda okolerawo ojja kukola wantu wali studio ate wano waliwo ku studio kati abantu ojjako obufuna bufunyi baaliwo dda kati oli najja n'abinnyonnyola jjukira nkyali ewa mukama wange sirina ngeri bwenvaawo mugambi nti ate ngenda wano obulira wali oyagala oveewo nga buli kimu okimaliriza okitegeera bulungi sajja wali mugezi nnyo kakati ajja ŋŋamba ekifo kyafunise sajja agamba ssente bwe ziti bwebiti nze olabye wanaakola nti ye mukulu wange oyo gwenzirako bamuyita Hannington Lubega musomesa kati ne mukama wanaakola nti ye wajja yinza okukola waliwo wajja kukola ne mugamba kale ssente ziizo genda osasule agenda n'asasula kati olwo nga tusemberera Krismasi ey'omwaka ogwo 2000 Krismasi ne mugamba mugende museekinge mangu tulawo bane Krismasi munaakola nga kamera nazigula dda nzirina mu keesi mukama wange tamanyi yes era ne mugamba bwe baamala okukola eri bamaze okusiga bamaze osettereza nti studio ne mugamba jangu ononeze kamera najja mukama wange yali amanyi nti mukulu wange tubeerawo tunyumya kati mukama wange bwe yavaawo nengenda nzigula keesi yange nezijja mu kamera zange nazigula ne mugamba zino nzikwatanga kyatika kubanga kye nali mmanyi nti kamera bazikwata tomala gagikwatakwata muganda wange n'agenda ne bagenda ne batandika tewali amasimu gaali teganafuuka common nga kati ssebo kituufu byalina byakutuma genda obike ogenda embala ogenze okitegeera kakati ne batandika okukola bwe batyo nze ndi eri nange enkola tukoze Krismasi mbabuuza kiri kityo oba sina na bwe mbabuuza naye nga bakaleka babeereyo nange nga ndi eno Krismasi eggwa n'ennaku enkulu ziggwa olusooka mukama wange oyo yali amanyi nti ntera nnyo okusumbuyibwa omutwe ng'omutwe okuluma omutwe gwateranga okunsumbuwa bwalinga bulwadde bwange gwatera okunsumbuwanga ne mugamba lumu ne mugamba mukama wange njagala gendako mulaga omutwe guno gunfuukidde ekizibu nagamba ekiki nagamba olina ssente ne mugamba ninawo ssente oba nkwongereyo ssente sina ne mugamba nina zijja kumala ne ŋŋenda kati awo wonna nga mpalapalanya okutuuka ku bizinensi eri ogatta ebintu byolabe okitegeera aye toyagala muvaako mu bubi anzikiriza nzija ndabawo nsiibawo nsulawo enkeera ŋŋenda emulago nali musajja mugezigezi emulago ebiseera ebyo ebintu byali bya bwereere kati bya ssente nyingi ŋŋenda bankuba ekifaananyi laba ebyembi nzija mu paaka musisinkana naye ndina ekifaananyi kyange enva mulago sisinkana mukama wange nno olwo ninnya nkomewo ematuga ku bizinesi mukama wange musisinkana aŋŋamba bannange kati olunakulazi nange ndi mulwadde ddala kasozi oli otya munaye zuno nva mulago n'ekifaananyi kiikino kati bagambye batya baŋŋambye neetaagisaamu obujjanjabi kumpi wiiki singa bbipa netukoze tutya tuddeyo eruweero nkuwe ssente okomewo sooka ofune obujjanjabi tulinnya tugenze nsuza eruweero ampadde ssente okomyewo ku bizinesi ntudde kaakati era ebintu matuga bizinesi ogigwawo ogituuma linnya ki olwo wentandikira nkituuma kyakuwa olijjawo ekintu ekyo simanyi bwe kyambonekera kyajja ne ŋŋamba nti mukama kyakuwa kyogenda nakyo kumbe kigenda okukwatayo ekiza nga tuzze muko obuntu eryo si linnya lyo si linnya lyange
wabula erinnya eryo nalituma business yange kati eyafuuka company eyafuuka era buli omu yenna ne bekabakana katoge kyakuwa weewaawo naye ng'amannya gange amatuufu ge gali ge nnakugambye ge natandise nago nze Kasozi Robert. Okay. Kyakuwa tugenda kuba tuwumba tulabe kuba abantu tujja kuba tubawa story mpola nga bagifuna kasaazo tulaba otuuse Matugga katugenda kunyumyawo Matugga bwatambula Medi waliwo ekyaliwaawo nakyo jukira otuukidde wuwe otuuka otya oveewo ddeeri tujja bireka mugundi eddako loza ogenda kusiibula abantu tujja kuba tutandikiraawo tuddako tubulabe wetunagenda okuvuunukira emboozi tuyingira ate mu bukulembeze naye ng'emikisa gikwetoolodde nnyo mukama bwatyo okay siibula abatulaba bakama bafike mwenna ababadde batulaba tusanyuse nnyo okutuwa akaseera kano ke mubadde mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Amanya gange nziramu bagamba nti ze Kasozi Robert nanyini kampuni ya Kyakuwa Events Matugga wano. Mwebale nnyo mwebale. Ekyamazima kinkuyala Kyakuwa bulijjo erinnya era gakubira omunene Kyakuwa era buli omu yenna lyamanyi Mukama Kyakuwa kyogera. Abantu abatulaba ku Lubalusewa TV tujja kuba tweyongera Kyakuwa Events oba Kasozi Robert atubuulire business zo tugenda kuba tuzitegeera bulungi okuba ebya business obitegeera. Wena kungambye kali nti 10 wokisoyina olabawo olina okubanga olabawo nti kino 10 we kigenda we kisaana si bano abajja obuzimpa yesatu awo n'omala gawaayo bwinga tomanyi anti kyekizibu zigenze ku ki kyovula banangere bwenkuusa bungi kyeyo tomala naye nterokoki okay bwebale nnyo betubadde nabo olunaku olwaleero Zeaje Samuel tubadde ne Kyakuwa Events nga ye Robert Kasozi Beni olina bw'omuyita ati pulya Robert DJ Beni namusanga ku Matugga nafuuka mukwano gwange nze abaana bangi nnyo abayise eyo n'emboozi tugenda gitambulirawo ne gundi ono bamuyita ani ono omulenzi eyasanga omusambwa eyawasa omusambwa Katende kawuyo naye ajja nga kyana kitonyo bweti n'atandika okusitulanga obuzindaalo nga tugenda okukola yakunyumya atulera omusambwa ogwo jatula gye yakuwasiza okay director Memo yabaddewo tetujja kusukka wano akumata kumira mpeera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.